Alien skin, jamu uniform, jamu combat yaffe. Jijemu. Kaweddemu omusajja w'okukabira Alien Skin ebibye sibirunyi kati gavumenti ono emwefulidde emugambye era we kataligirya tujja kukwata olw'ensonga okwambala uniform yaffe kikyamu ddala General Iso bw'ati bw'agamba video gimpereka like ogenda kumpa endowooza ya gavumenti etabukidde Alien Skin. Ekyo nkigaaniddewo ng'ensi yonna eraba okujjako nga waliwo ekiwandiiko ekiraga nti ye alina okubeera mu uniform bw'aba yagenda ekyankwanza ayagala genda mu training. Omukulu era ne ku mmotoka ze ezimu zaabira nazo kuliko ezina ennamba eziraga nti owaayi ye agwa mu ba security era abantu abasinga baali batandise okuba nga alien ono bamuyitira ddala omuntu wa security era n'abamu ne bagamba ono Guy Embega wabula ate omusajja wattu alabika nga si Embega kati nno Nalwesa amugambye byonna bikole naye ekyambalo kyaffe kiwe respect. Lwaki bakwata abaana ba Nuupu nga gwe tebanaba kubanga bakukwata ate nga gwosinga okwambala almost ebyambalo ebyefaananyiriza ebyama General Iso atabukidde ekimenke kyammwe. Alien Skin jamu uniform bw'oba waliwo uniform gye bagabayo eya green plain bagikolera jinja abeera mu madowadowa amadowadowa sikirowooza. Nina abaana bawagira Alien Skin oba olya bamuwogera naye bamuwagire nga tali mu uniform. Bamuwagire nga talina ganga emuwerekerako okulwana n'abantu abalala. Tetubikiriza era nsaba abeekwerinda bakiyingiremu ng'obudde bukyali nga tekinnaba kusamba ekizimba tekinnasamba ddagala. Abo abantu tebaddamu kubakkiriza kukola bye bakola. Waliwo ennaku zino bye bayita ebigaali. Ebigaali bino bitambulibwako omukululo gw'abantu nga bangi naye nga kiteeberezebwa okubanga bayaaye kubanga bangi obusimu bwabwe bugenzi kati beekozeemu obukundi nsingana bibeeramu bityo mu ggwanga lyattu. So bannayuganda bangi beeraliikirivu era nga bagamba nti ekinaavaamu kiyinza obutabeera kirungi nga kiviiramu wano mu Uganda. Mu Uganda wano waliwo gwe bayita Alien Skin wano so balina obukundi bwa so simanyi mwenga bali mu security kyemuyinza okwogera ku bino. Kakati oyogedde ku kigambo ky'abayimbi baserebu webabayita abayimbi be baserebu nze siri serebu n'atali muyimbi asobola okuba serebu tebayinza nga jeno nti kya jeno serebu kuba ye jeno mukyala akyasoose wano mu Uganda. Kakati nze njagala kulabula n'okuwoninga abayimbi baffe abalungi mwejjeeko oluntu lwe mwetaddeko olw'okwepankapanka olw'okutambula n'abantu. Nze sigamba nti bayaaye be batambula nabo naye be baba tebasobola bakontrolinga babejjeko. Tewaliwo nsonga lwaki okujjako ng'agamba nti agenda kuyimba ti abo bonna batambula nabo bayimbi ne balina okubehavinga obulungi. Tetwagala bintu bwe bityo mu ggwanga temutwonoonera ggwanga lyaffe gye twalijja tumanyiyo tetubyagala ebyo bye mukola. Era sebo nga bw'okyogedde bw'ensituka wano ngenda kwogera ne bekikwatako bwe kinaba kiremeredde nja kikwasa abakulu abasingako awo. Nange nga mwendi mubo. Tekiddamu kubeerawo nti gundi oyo mutabani wange Alien Skin egayiridde abantu be mutasobola kontrolinga temutambula nabo. Ate otambula n'abana abantu obatwala wa? Ojjukira lumu Besigye yali atambula n'abantu ng'agenda mu banka. Ne weebuuza omuntu bw'oba ogenda mu banka ne waba agenda kujjayo biliyoni 3 ekikutambuza n'eggange eyo kinewunyisa. Bagenda ne babeera awo bamanyi bye balina okukola kati wojjabo oti n'oyogera ne bagamba Nalweso yayogedde katwino ne babagamba n'obagamba ffe twandibadde tetubakwata naye Nalweso yagambye bwe batwe bagamba ku mutabani ku muzzukulu oba mutabani wange Sipapa. Nze namwogerako ne ngamba lekerawo okweyisa bw'atyo ne bamukwata kati babeera bamugamba twandibadde tukuta naye Nalweso. Nze nyingirira wamu ebyo. Omuntu ayinza omanyi babeerawo ne bagamba oye tebamukwatako omanyi wa State House kigo batakwatako no wa State House ateekwa okubehavinga tuva ekyo nkigaaniddewo ng'ensi yonna eraba. Alien Skin jamu uniform bw'oba oyagala genda mu training. Tulina training school nyingi nnyo
ayingira amagye okujjako nga waliwo ekiwandiiko ekiraga nti ye alina okubeera mu uniform. Bw'aba yagenda ekyankwanzi waliwo uniform gye bagabayo eya green plain. Bw'oba tulina training school nyingi nnyo ayingira amagye. Mina shaitani rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulawo akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu ne biba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge babanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero okumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemeddwa okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 87 15 15.